mu linnya lya Mukama Yesu era oyimirire ng'owangudde ng'olaba kye baali balowooza nti tekisobola kubaawo nga kibaddewo. Weebaze Yesu awatali kumukwatirwa nsonyi. Kusabidde ng'omusajja wa Katonda. Sirina gwe nali nsabidde n'atafuna bujulizi. Siri musazi wa misango nti Chameleone y'ani okujja. Nyina bwebuunya nti Yesu omusajja ono muleese otya. Yakuleese saba akukolere ogwange gwakusaako mikono gwa kusaba tugabanye engeri waliwo essuubi tambulira mu ssuubi eryo alwane n'abalwana naawe Mukama yennyini awakane n'abawakana naawe Mukama yennyini wano woofukamidde ng'osaba ekyamagero ng'osaba tiyo ebeerewo wolifukamira ng'ozze kwebaza mu linnya lya Yesu wadde mukono gwa ddyo osuka butadde amabega osabira Mukama Yesu mutambudde ne muganda wo kulangirirako ekisa ebirungi byonna byoyayanira. Dr. Jose Chameleone awulidde omwoyo wa Katonda. Omusumba Rosias Bujingo wamufukumuddeko eccupa y'amafuta ennamba. Kikino ekibadde ebipya bizuuse yonna gy'osinzidde nkubuuzaako weebali nnyo. Weebali ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omugunda okola kyamaanyi nnyo. Amawulire agaliwo kaakati bassebo ne banyama osobola okuvaawo n'ekutegeeza nti nejje buli kati omwoyo wa Katonda yamaze dda okumaamira omuyimbi amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleone. Ono oluvannyuma lw'okwesitula bukolokolo yogayoga ng'ali ew'omusumba Rosias Bujingo amukutuleko ekikwa ky'okubanga kyamulemesa konsati ye gye yali ategese eya Gwanga Mujje. Era bassebo ne bannyabo ng'ono yategeezezza nti oboolyawo yeetaaga amaanyi ga Mukama Katonda gamunaazeeko ebisiraani n'ebipali byonna ebyamulumba ku lunaku luno lwe yali ategese okukolerako konsati ye. Musajja mukulu ono Dr. Jose Chameleone mpozi okujjukizaako ng'ennaku z'omwezi 10 bambi yali ategese konsati ye eyali erangiddwa okumala kyenkana emyezi 3 mirambirira yali emanyikiddwa nga Gwanga Mujje. Era mbagirawo nga ba organizers bamaze okuteekamu omusimbi mungi gwe twategeddeko we twajjidde ku mpewo okusinziira ku mukyalo wa Big Events yategeezezza nti yali yakasaasaanya obukadde 5 wabundaba bassebo ne bannya bonna mutikwa w'enkuba gye yafubutuka ne gye buli kati teri muntu amanyiyo. Eno enkuba yatonnya n'esitula ky'osobola okuyita stage yonna eyali ezimbiddwa ng'ewedde n'egisuula ku ttaka kuno kw'ossa ne VIP section tent nayo n'egisitula mu bbanga n'egissa wansi n'egiza mu bbanga n'egiza wansi n'egiza mu bbanga n'egiza wansi ebintu byonna ne bitokomoka. Bassebo ne bannyabo ne bisaanawo ekintu ekyaleetera mwana mulenzi ono n'abategesi bonna okubanga bawungira ddala ku kino ekyaliwo. Ono atuuse mu ofiisi y'omusumba Bujingo esangibwa wali ewa Kaliga ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ng'ono agendedde mu mmotoka ye ey'ekika kya Range Rover eriko namba plate eya Gwanga Mujje. Bw'atyo n'atottolera omusumba nga bw'ali mu nnyiike y'ekitalo nga bw'ali depressed nga bw'awulira omutima nga gusaanawo oluvannyuma lw'enkikwene yamutuukako. Emyaka gy'ayimbidde 25 nga kino kibadde tekimutuukangako. N'olwekyo yategeezezza omusumba nti yabadde yeetaaga essaala mu kaseera kano oboolyawo ebiswiba n'emisiraani byonna ebyaliwo nga 10 January rather February bireme kubanga biddamu ng'ennaku z'omwezi 24 February bw'ategese ekivvulu kino okuddamu okuyinda wali ku cricket ovu erugogo. Ono omusumba Bujingo yayogeddeko naye bw'atyo n'aggyayo olusinzi y'amafuta gy'osobola okuyita anointing oil mu Lukinyaanyimbe n'agamufukumulako nga wamusabira wamugobako emizimu gyonna n'ebisiraani byonna. Ye bye yagambye nti byabadde bimulondoola n'olwekyo nga yeetaaga Mukama Katonda oboolyawo amunaazeeko ebisiraani bino byonna. Baana ba mama, baana ba taata, wetwogera ku nkuba eno eyatonnya ku Lugogo Cricket Oval osobola okwewuunya kubanga Lugogo Cricket Oval eri Kinyana Mpindi ne gy'osobola okuyita Kololo Airstrip. N'olwekyo ne Kololo mu kisaawe waliyo emikolo ejja harvest money ku lunaku lwe lumu. Enkuba y'emu ye yatonnya, naye enkuba eyatonnya Kololo ekirinaanye Lugogo bassebo ne bannyabo teyasitula yadde akasubi mu bbanga
so nga ate enkuba yemu ate yeyasitula stage gali kwoleka ne ga tent aganene n'ebibuusa mu bbanga n'ebisaanyaawo oba oliawo ekintu ekikyewuunikiriza abantu abangi ne gye buli kati. Of course ye ate lwaki tugenda kwongera okukuleetera ebintu ebirala byonna, ngenda kwongera okukolera okufeffetta wano awali musajja mukulu owa boda gwe yakuba kibooko. Ngenda kukuleetera emboozi y'owa boda oba sinakindi ngenda mukuleetera wano. Kola ekintu kimu, subscribe nga sharing nga commenting ogende ku mitimbagano gyonna www.Kampala Media TV, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Twongere okuweereza yonna gy'osinzidde mwana maama mwana wa Tayinza Semaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde tugoberera.